Biri Dark Cave Nyanzi biri eno yewali ngesabo eri abachwezi oluvanyuma ekyalo kyazuula abaana bali bagukira wano buterevu ate bulambalamba ekyotera film production YouTube channel mbeera mugave mukibi Uganda nze mbaleetedde neera abaana be Saudi Arabia Qatar Dubai kanondese kapya batugamye nti kyotera film production with Duncan Gatala digital studio awamu ne mugave mukibi productions in association with the boss Saudi Arabia banono bakola ku kyamere the boss lady Saudi Arabia basangibwa mu Dammam be bakuletere emmere yonna gye waleka awaka kale no beekwate era nga n'amasimu ngenda bakuwa obakube bulungi nnyo berenga bakwata era bakuletere emmere batugambye nti kyomuhendo Angel yakoze ku kyobufo Ronaldo Musiru nakola ku kya welfare Kasirye John Bosco yakulembedde abazanyi era nga graphics Duncan Katala era nga ye mugasigasi namuli Olivia Duncan Katala digital studio producers boss lady be bakatadde mu sente emisamba gy'abachwezi yesinema etandika kina Uganda mugave mukibi ku mike emisamba gy'abachwezi yagamba luno lubadde westyo genda biwanvu kyava gamba bwe kiba bwe kityo ndaba nga biwanvu naye mulina obimanya kyava gamba biwanvu naye kati birabika bibakwatako mwetaaga bimanya 1992 bintu bino byaliwo mu 1992 dda nnyo yasenga ku kyalo kyo tulina omuntu eyajja n'asenga ku kyalo kuno tetumanyi gye yava bamuyitanga Lubembo baali bamuyita Lubembo naye Lwembo oba Lwembo kyafe bwe yasenga kuno yajja n'ebintu byabwe mukazi we yali yafa era alise mwandu yali alina omwana omu ow'obuwala ate nga mukazi we yafa bino bye tuwogerako mu 1992 waliwo omusajja yava gye yava najja akyala kuno ye Lwembo ate tata kumbe Lwembo ayogerwako ye Kabedwa John Bosco Kasirye mwana wange bino bye byaliwo mu 1992 Lwembo yatuuka n'ayita muwala we n'okubanga okola kuyanja kyava mugamba nti mwana wange olina emirimu mingi egikulinze wazira olina kyeweerabidde bingi taata nga sina kyeneerabidde ko ye taata we nti bingi kendi kitammwe ngiremu oba endala kakati Lwembo mu kuyita muwala we yali alina embeera emweraliikiriza yali musajja ssemwandu temunabitegeera kyava gamba naye gwe ndaba nga tosobola bikutegeeza obwongo tebikutegeeza ate ne maama wo teyatwala buvunaanyizibwa mutawaana ogwo okubikutegeeza okubeerawo mu mbeera emu oba endala wazira nga ate gwe olina okubeerawo mu mbeera emu oba endala mulaba mwera kyemulina kumbi tewali okuzika kuwedde okuzika kuwedde mubadde muli abaana babiri mwannyoko wuyo tumuziise eyo obadde otambuliramu osigadde omwana omu bamumbeera ki olenga toli bulungi gyoli kakati omusajja ng'ono nga ssemwandu tambulize nga yavadda ku by'okuzaala abaana baakula bwe bati omulenzi yafudde asigazze omwana omu obuwala alabira ddala nga ekika kiba kizaawa kubanga omwana omuwala tazaala nga ayingiza mu kika omwana omuwala azaala afulumya ng'atajjuza kika kiri
gyaba afumbiddwa. Amakulu bw'obanga taata wazaala omu ow'obuwala olabika nga aba ekika akisirisiza. Tebabikutegeeza. Kyava mugamba mwana wange tulina ebintu byaffe abadde alina obikulembera yoyo gwe tuziise mwannyoko kyokka ng'ate gwe badde tobimanyi. Kubanga nti obukala mu bantu bakwagale. Nina okuba nga nkutereeza obukale mu bantu bakwagale ate gwe ogenda okutwala ekika mu maaso. Kwagaliza buli kiramu. Era nga buli muntu yenna yenna anaabakusinkana anaakwagalanga anaakwaniririzanga buli kirungi kyonna anaakikwagalizanga. Kati akadagala kano Era leka nkuwa eddagala lino ye lwembo. tuwadde. Lwembo bwe luba lweri ewaffe mu Busoga olwembo luba luyimba akembo kaba kayimba kakati ono lwembo oba muki Era mumudala gukoze mu dduuka lyo mu ngeri emuba endala. yamugamba ngenda kuwa ensiriba otambulanga nayo mu mbeera yonna erizaawula ekika kyaffe kyonna mu mbeera emu oba endala. Bulala mwana nansikira. Kati sirina mwana agenda kunsikira jjukira gw'ogenda zaala ng'oteeka bweru. Nguli wena ofunanga obuzibu. Wazira bw'ofunanga obuzibu jjukiranga muganda wo ono ye muganda wo gwe nkuwadde yamuwayirizi taata ye lwembo yamuwayirizi namugamba oyo ye muganda wo buli kimu kyonna ekiba kituuseewo yenna yenna alikutuusaako obuzibu eyo liyirizi esobola omumalawo. Bano baali basenze bajja oba wonna gye baava omusawo n'agamba tetumanyi gye baava. Kati nga musevyo yawe nga tanafa naye Kati agamba nti obuzibu bwajja lwembo yafa wabula lwembo nga tannafa nebyandibadde eddaame n'alikolera mu kibugo. yakwata amaanyi gaabwe gonna ag'ekika kyabwe kye tutamanyi oba baali baki n'akola ekibugo. Ekibugo kiri nga bwe kiba tekikwagadde n'okitunulako ofiirawo. Baali bakambwe nnyo Nange naye munnange wakuba nti mukyali baana bato. lwakuba muli baana bato temumanyi gwe buli kyolaba okiraba bwoti n'okissaamu amaaso ne weeyongerayo. Naye eno bw'ogenda mu malwaliro bamaaku Wazira kubanga nti ekintu olina kyetegereza ne bw'oba wafunye bulwadde n'ogenda ew'omusawo asooka kukebera n'amanya bulwadde ki bwagenda okujjanjaba ow'empiso. Kati mu abantu bammwe babuze mulina okusooka okumanya kiki ekyavuddeko babule. mugenda otegeera nina okumanya obuwangwa eno Musooke mumanye obuwangwa n'ennono obuvo n'obuddo obw'ekyalo kino mwe mubeera. ati nange Kambatereka emboozi eno nga sinaba kubabuulira lwaki abantu bammwe baabuze. yaterekebwa Lwembo yafa mulagidde omuwala n'atereka ebintu nga kitawe bwe yali amulagidde. omugeni wa Lwembo. Kati okulitereka nga alina okulinda okulaba nti bafuna omwana omulenzi. Era omuwala oyo yaliwo nga asibiriddwa ebigambo bya kitawe nti bwe bafunanga yenna azadde muwala oyo omwana bw'aliba mulenzi yalitwala ekibugo. Era omwana oyo automatically yali bulula ekika. Kunoonya omuwala omulenzi asikire ebyo. Baali balina okunoonya omulenzi asikire emaali yaabwe amaanyi gaabwe gonna ge twali tutamanyi ng'ekyalo. Gimuyambeko okunoonya omusaayi gwe Akati ebizibu byabaawo ogunaasobola okusikira biri ebyobuwangwa kubanga ebyobuwangwa biri buli muwala omulenzi gwe yafuna buli mulenzi yenna yajja ew'omuwala nga tekimusiimye kyamuttanga. gino Jjukira abalenzi buli walaba omuwala yenna atali mufumbo atasoma atalina mberebejje akwana wabula nga bwe kitakusiima kikutta paka lwe kirisiima mpaka awo abantu lwe baakimanya nti omuwala ono yali aliko ekikoligo ekyali mu kibugo. ne batandika okutigomya ekyalo. Abachwezi abo bajja emisambwa gyabwe gyava gye gyava omwana omu
omuwala yattisa abalenzi be tutamanyi ku kyalo kuno. Emisambwa gyava gye byava paka lwe twazuula nti abantu abo baali bachwezi. Abantu mwe bakyali balamu. Kati bano kye babuuza n'abaffe babase nti abamu bakyali balamu. Ano oyo ow'obulenzi eyalina okusikira abachwezi yatibwanga. Kati waliwo obuzibu. Omusajja ono musawo naye ekirungi nti ayina background ey'ekyalo kino. Abachwezi ekyambalo kyabwe kibayambalanga kati ffe kye twazuulanga abannakyalo nti abachwezi bonna tebaalina buzibu wabula ekizibu kyali mu kyambalo kye baayambalanga ekyo kye bayita ekibugo. kati manya nti yeeyo kye twazuula nti ekyambalo ekyo bwe tukyawula n'omuwala oyo omuwala yali waakufa wazira nga ate twali tekirina twakyakola twali tulina okumwawula n'ekibugo tulabe engeri gye twawulamu okufa kw'abavubuka ku kyalo. Twatuuza emisambwa gyonna egya kuno ne tuziika ekibugo ne tuziika ekizibu ky'abachwezi abaali kuno abaalize kuno nga abasenze bajja. Omuntu atali mulogo okwata otya ekintu bwe kityo? nze omu eyakikwata. Kati agamba nze omu kuba akwata ekibugo ekyo kubanga gino emisambwa ngiruddemu era ne tukiziike manju. Gwe bbaawo bwe yagenze okulima n'akiziikula ebizibu bizze. Ebizibu bizze. Ziikula bw'otyo bw'oleese ebizibu oba osumuludde abachwezi bali ate bakambwe batana okutta. Abachwezi bakambwe tebasonyiwangako. Mu bizibu ebiri ku nsi kuno eri abachwezi kyekizibu ky'okusonyiwa bo tebakimanyiiko. Tebaba batutte. Kati ono agamba nti abachwezi ekibugo kyabwe kasita kyazze engulu kyatandise okuba n'obusungu buli gwe kirabako. Kirabira ddala nga yasaanyaawo abachwezi. Kati kigenda kutta buli muntu yenna anaakisemberera n'abona anaakirabako. Naye manya tulina okukola bwezingira okulaba nga tubanunula. Kati agamba nti nze waliwo wemmanyi we twazuula waali embuga y'abachwezi oluvannyuma mwe mwali amaanyi gaabwe gaatuulanga. Wabula embuga eyo yasirika oluvannyuma lw'okuziika ekibugo. Ndowoozaamu nti oba oli awo abantu bamwe abaabuze bayinza okubeera mu mbuga eyo. Ngenda kikolako wabula mugenda kujja wange mu mbuga nga budde. Kati jjajja omanyi jjajja ono mumanyiiko emiwunyo bwe gibaawo taddusa yonna kyanoonya. Kakati agamba bano mbwagenda bayambako bajjeyo abantu bali eri abaabuze okuli Kasalabanda ne bali abaana n'omutamiivu. Kwegayirira bajjajjange. Agamba mugenda kumpaamu akadde negayire bajjajjange mbatunuulize olugero gye luvudde balujjukire ate olwo bo bandaga obwanga tutya bwe tugenda okulwanagana n'abachwezi abaazuukusiddwa. Jjajja making sure nti abaffe tudda nabo. Naye jjajja bwe tuba tugenda nze making sure nga abaffe tudda nabo. Oba tutwala amagombe. Ffe oba tutwala amagombe. Wama jjajja akamagombe notakassaako. Gombe nedda. Akamagombe nedda. Ndabo. Nze yogene magombe ni. Ojja genda. Mukazi wattu ne yeeyimukira bakomewo nga jjajja amaze okwegayirira emisambwa bagende besse mu ddene batandike okunoonya abantu abatwaliddwa ekibugo. Tulaba emisambwa gy'abachwezi mikambwe. Kyava abagamba wabula bwe muba mujja mumanya nti olugendo lwe mugendamu lwakufa na kuwona. Anaaba atidde takomawo, anaaba omugumu ajje tugende tutambaale abachwezi. N'olutabaalo si wangu. Era agamba luno olutabaalo si lwangu. Abachwezi tebaddikamu. Ye abaddukako okwo. Kati na wano katulabe egenda maaso bampita mu kibi nga bulijjo.
ekyotera film production YouTube channel. Munange alo bwatyo wajja abamugumu naye amanyi okupaluka. Oyo jajja apaluka boyi ng'ayambala ng'ayitawo emisambwa gy'abacwezi era nga tugenda maaso nagyo gikutuusibwako bannaffe aba Boss Lady basangibwa mu Damamu. Bakubire kasalaba 966 538 758 432. Tugenda okutabaala embuga y'abacwezi. Nkubira ku 0755 72954 ng'abapakinga wano. Bano nno nabo bagumu. Ng'era jajja n'abaddukako bajajja n'abali mu nsozi ab'omu nsozi mu ttaka n'abeeyo. Kale nammwe bajajja betuddukirako nga bitabuse nammwe mbayita mubeere kumpi. Senga jajja wabaawo obuzibu bwonna mmwe abadduse omuntu nga bitabuse nammwe mubeere kumpi. Jajja nga jjakwata we baaziika ekibugo n'asangako ekitundu ky'ekibugo ekyali kitegeeza nti ebikibi ebyabacwezi bye byattukisiddwa. abaana lyaniyalusaddaate Yagamba bakireese bano baalutuzaalidde. Olwaki kwatako abacwezi eri ne bamanya nti kati gubadde ne butwala kati jajja naggulawo aguddewo. Muwala jangu mugezi baasookayo na bano kwennyini kubuliddwako asookayo mujje jajja ffe bennyini iye alo mmamanyiko mugezi jajja bano baasookayo batiddeyo yingira bakulye tulabe ne bamu ono n'afunamu ensisi n'enkyukwe ate yaddako. Olabaddeko mu kibiina ne bakuba babiri nga gwe okusatu addako. Egenda maaso emisambwa gy'abacwe naggalawo awo we baateeka. Kati tudda mu Nyanzi 2 Dark Cave. Nyanzi 2 eno yewalinga essabo ery'abacwezi. Oluvannyuma ekyalo kyazuula abaana bali baggukira wano. Bagenda otuuka eno wanzikiza naye n'ayingira ajaja yabakoowoola nnyo n'amakoola era bajjajja mbaddamu tulamule buli kimu ekyagaana mujje tulambulule ekyagaana. Abazzukulu bali wano tuzze muvi eyo yenku eringa mpuku abacwezi we basinziiranga. Kano gwe omantaala kano bali abacwezi baalinanga amaanyi. Olaba ennyumba nga teriimu luggi naye nga tosobola giyingira. Bali bazibu. Jajja alina kusooka kubeera ng'asamira n'akowola emisambwa gyonna emiwanvu n'emimpi egyali egy'embaliga n'envunza gijje giggule wano. Muvi abaana b'e Saudi Arabia bonna abalaba sinema eno ku channel tubaagala nnyo era tubatumiddeko. Kati kyava ggulawo ye n'ayingira. Seba abantu
abantu obwedda be bakwata ekibugo kyabadde kikuŋŋaanya kireeta eno Kasalabaanda oyo byobugagga Kasalabaanda olabe bwatunula alina okusooka okwambulwa kyava agamba mubaleke bakyaliko emisambwa tekuli ayogera tekuli abategeera tulina sooka bambulula owabugagga ne bamwambulula alo wowe Kasalabaanda ge basooka okuzza engulu babambulula muvi eriyo ebikanga bikambwe ennyo nga zebisinikirwako mannyo Jackie zetuli tutabadde mu lusuku kati bano bakadde engulu tebamanyi budde bwe bamaze wano naye bo babaddemu eyo empuku wabula bino byonna babikola simanyi abacwezi bali ludda wa n'emisambwa giri emikambwe gityo mbadde mwebuuza lwaki tebategeera naye kati bategeera kyava agamba kakati babategedde era mutegedde nti kati abantu babaddidde ono omusajja gwolaba ono zaala bulwa ye kazaala bulwa Kasalabaanda wabadde olowooza bino bya bugagga nze ekintu ekyaganibwa nojja osima ekintu ekyaziikibwa mu luddaani nakijja mu ttaka nze nakijja mu ttaka wali olowooza kya bugagga ye nyine mufu kati nyini mufu yakwata ewawunya Kasalabaanda gwogenda okuzzaayo eki olimba jajja onkyaye babyogenda okukola watoyagala bw'oba toyagala ye ogenda kudda wano ogenda kudda wano jajja ffe tuyamba Kasalabaanda bamugamba yagenda okuzzaayo emisambwa gye yasimayo ogenda kuzzaayo emisambwa onoonye endiga enjeru ogenda kuyiga endiga enjeru gwe wasimye ebintu ebyo gwabizaayo okitegedde muvuka makyeŋŋamba funa endiga enjeru ogireete Kasalabaanda mwagala nnyo ebyobugagga Kasalabaanda bwogenda okuzzaayo emizimu gino bwe gigaana gwe saddaaka yaagyo asooka tugenda akizingamu gwo musaayi tujja sala endiga eyo tuzingemu ekibugo asaddaakira ng'omwemu ekyo kibugo era nga bwe twabasaddaakira mu kibugo omwo nga tubaziika tuddemu tubaziike Kasalabaanda gwogenda obbaziika ate babaziika kiro ate obaziika oliyo wekka Kasalabaanda wabasimye emisana ogenda obaziika ekiro bwomu Kasalabaanda gaana Kasalabaanda bakutwale eka ku nnyanja emisambwa bw'ona amala ovaayo dde ku nnyanja y'emisambwa onaabe ekiro ekyo Kasalabaanda bw'ogenda ewaka nga tonaabye ku nnyanja ekiro tojja keesa ate totunula mabega Kasalabaanda ijajja Kasalabaanda yalina ogenda okuziika ekibugo ate agende ku nnyanja ekiro anaabe bw'ataakikole Kasalabaanda eyayagala obugagga kyekiddako awe tujja otandikira ekitundu ekyeyongerayo ku sinema eno nga Kasalabaanda agenza okuziika bye yaziikula mbadde mukinze badde nkutuusaako Boss Lady wali mu Damamu ku lwa emmere yaffe eye Uganda okuva mu Kyotera Film Production ebadde emanyiddwa nga emisambwa gy'abacwezi tusinkane ng'ekitundu ekirala kizze mweraba